Okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basewo ne bannyabo mbanirizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama atuwadde omukisa okukeesa obudde olunaku olwaleero. Tumwebaza kubanga yatuyisiza mu Ssabbiiti tuba nga tukyasa omuko gw'obulamu. Ekitiibwa n'ettendo bibye era tumwebaliza ddala kubanga atusobozesezza. Abamu batuuse ku buwanguzi obw'enjawulo, abamu bawezezza emyaka, abalala tebawezezza myaka naye abamu bafunye emirimu. So Mukama tumwebaza olw'ekyo. Naye era tuusa okusaasira kwange eri abo abafunye ebizibu eby'enjawulo okugeza abalwadde, abafiiriddwa. Mukama bagumye emitima era njagala mbeere bagumu nti Mukama afaayo gye muli. Olwaleero tugenda kuyiga akasimu kaffe ka 25 May mu kasimuka akaliko omutwe nti okubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Era twebaza Mukama nti akatabo kano katukoze bulungi naddala mu kutegeera obunnabbi. Olwaleero tugenda kuyiga ku kyokuyiga ekiriko omutwe okugamba nti okuwoomerwa n'okukaayirwa. Katusabe nga tugenda tutandika. Ekisa kyo n'okwagala kwa Mukama ne kaakano bitubedde okubeerawo nga tukyasa omuko gw'obulamu. Weebale nnyo okutusobozesa buli lukya okukola omulimu gwo. Tukusaba nga tukwegayirira otuyambe n'olwaleero otuyigirize nga bulijjo Mukama. Kusaba nga kwegayirira byengenda okwogera kabive gy'oli, ebyange kabigule, wabula ebibyo birebesibwe. Mukama Taata, buli muntu ateze programu eno aganyulwemu era yeeteeketeeke olw'okuddako okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Agambye nti okuwoomerwa n'okukaayirwa. Bintu bingi nnyo bye tuli ebituwoomera ate era na bingi nnyo ebitukaayira. Mu biwoomerera mulimu abaana bato be basinga okwagala nga bisikuiti, buswiti bwe butyo, naye ate n'ebikaayira ddala era ng'abasinga tebaagala na kubirya oba kubinywa okugeza ng'eddagala lyaffe lye tuyita egganda, ekigagi, omululuuza, eryo katulitwale nti eddagala erikola ki? Erikaawa. Naye omutwe guliko omutwe gwa leero gugamba nti okuwoomerwa n'okukaayirwa. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu kubikkulirwa essuula ey'e10 olunyiriri olw'10. Lugamba nti ne ntwala akatabo ne nkajja mu mukono gwa malayika ne nkamira. Ne kaba mu kamwa kange kawomberevu ng'omubisi gw'enjuki. Amiina. Bwe nakalya olubuto lwange ne lukaayibwa. Kanduddemu. Lugambye nti ne ntwala akatabo ne nkajja mu mukono gwa malayika ne nkamira. Ne kaba mu kamwa kange kawomberevu ng'omubisi gw'enjuki. Bwe nakalya olubuto lwange ne lukaayizibwa. Katuyongereyo. Omuyonyozi yagambye bw'ati. Yagambye nti okuwoomerwa n'okukaayirwa kwabaawo nga Kristo bwe yalagula. William Miller omwe yali omubaptisiti era omulimi. Yatandika okuyiga Bayibuli lunyiriri ku lunyiriri. Amiina. Basewo ne bannyabo nga sinaba kugenda wala. Gwe ekigambo kya Katonda okiyiga buli lunaku, oyiga lunyiriri ku lunyiriri, oba lw'owulidde nga mulimu ekigambo ekikuwoomera lw'ogenda n'osoma Bayibuli, lw'owulidde nga kino walyetaazo kimanya lw'ogenda n'osoma. Bw'otyo bw'osoma Bayibuli yo osoma lwakubanga ndi n'abeewaka, oba Bayibuli osoma lunyiriri ku lunyiriri ng'omukulu ono. Kubanga buli w'osoma Bayibuli Mukama akubikkulira era akuwa amagezi mangi nnyo ag'okuwangulamu omulabe Sitaani atulwanyisa. Agambye nti William Miller ono eyali omubaptisiti era omulimi yatandikanga okuyiganga Bayibuli lunyiriri ku lunyiriri. Bwe yatuuka ku Danyeri 8:14 n'awunzika nti emyaka 203 gy'atalaga okuva mu BC before Christ 457 okutuuka mu AD 1843 era nga gyakukoma nga Kristo akomyewo omulundi ogwokubiri. Oluvannyuma lw'okwekakasa mu byayise
kwe kugenda mu bantu n'afuna oluseregende lw'abagoberezi abaamanyibwa ng'abagoberezi ba Mira okwetooloola wonna mu Amerika. Omusajja ono ng'amaze okwewaayo okukola omulimu gwa Mukama, ng'amaze okwewaayo okuyiga ekigambo kya Katonda, ng'amaze okwewaayo okuyiga Bayibuli lunyiriri ku lunyiriri, Mukama laba wagenda muwa omukisa n'afuna n'abagoberezi ng'abategeeza ku bigambo bya Yesu. Era olw'okuba nti yali musajja mugezigezi n'afuba nnyo okulaba nga abala emyaka gino bwe yasoma mu Daniel 8:14 n'alaba nti emyaka 2,230 we giriggwerako nga Kristo Yesu akomyewo, giggwako nga Yesu Kristo akomawo ku nsi omulundi ogwokubiri okututwala mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu. Era omusajja ono n'afuna abagoberezi bangi olw'obubaka bwe yakolanga atya, bwe yabuuliranga abantu ne bagobereranga nnyo Mira. Naye oluvannyuma ng'omwaka 1843 guyiseewo nga takomyewo, abakkiriza ne bategeera ensobi yaabwe mu mbala y'obunnabbi. Basewo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti wirya oluvannyuma lw'okuyiga okwawerako n'okuteekawo ennaku endala, abagoberezi ba Mira baatuuka ku lunaku olusembayo era olw'enkomeredde olw'okujja kwa Kristo mu Okitoba 22 mu mwaka gwa 1844. Wadde nga waliwo ebizibu bino, waliwo abo abeeyongedde okwegomba okulabika kwa Mukama waabwe era omulokozi waabwe. Kankaddemu ka statement eno kanjiddemu. Agambye nti wadde nga waliwo ebizibu bino eby'embala enfu, waliwo abo abeeyongera okwegomba okulabika kwa Mukama waabwe era omulokozi waabwe. Tugamba nti amiina. Basewo ne bannyabo, gwe ekizibu ekikutumedde, ebizibu ebikutunuulidde byeyongera kunyweza na kuteekateeka eriwo okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, oba kweyongera kusembeza wala ne Mukama Katonda wo? Kibuuzo gy'oli, nja kusaba nga nkwegayirira okyeddemu weekube mu ttooki. Agambye nti wadde bino ebizibu byonna byaliwo nga n'embala eno yakyankalanya abakristaayo ab'ebiseera ebyo, tulaba nga abamu ku bo baasigala banywevu nga balindirira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ku nkomerero y'okulinda okwo okwali okuwanvu ku lunaku olwo, bwe beesanga nga basigadde bokka ku nsi eno efaananyizibwa ekibi, baatuuka mu kugezebwa agamba nti baatuuka mu kugezebwa okutagambika eri okukkiriza kwabwe. Omuwandiisi omu yakugeraageranya ku Maliyamu bwe yatuuka ku ntaana ya Yesu nga njereere. Tubimanye ebyaliwo ku ntaana ya Yesu nga njereere. Agambye nti ku nkomerero y'okulinda okwo okwali okuwanvu ku lunaku olwo, bwe beesanga nga basigadde bokka mu nsi eno efaananyizibwa ekibi, baatuuka mu kugezebwa okutagambika eri okukkiriza kwabwe. Basewo ne bannyabo, tulina okusooka okumanya nti mu lugendo lw'okukkiriza kwaffe ebitunyiga bibaawo era n'okusoomooza okw'enjawulo kututuukako. Naye abantu bano bagenda okulaba nga mu nsi basigadde bokka, nga basigadde mu bbanga. Kyava agamba nti omuwandiisi omu yakugeraageranya ku Maliyamu bwe yatuuka ku ntaana ya Yesu nga njereere. Abo tusoma mu kitabo kya Yokaana essuula 2 olunyiriri olw'e13. Agambye nti 10 baasuulawo okukkiriza kwabwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abalala ne baddayo mu madiini gaabwe, nakyo kitalo ddala. Abaana aba Hebrews bayimba oluyimba nti neera eyo magombe, okudda emabega magombe ddala. Basewo ne bannyabo, njagala mbabuulire, amagombe agakyasinza okubeera amabi
kwe kudda gye wava, kwe kutegeera ensobi ze wali okola n'oddamu n'ozikola, kwe kutegeera ekigambo kya Katonda Bayibuli n'oddamu n'okivaako, kwe kutegeera ekkanisa eteekateeka abantu olw'obwakabaka obw'ogenda mu ggulu n'ojja n'obutandiko n'ogisabiramu n'otandika okugoberera amateeka ga Katonda ate n'ovaayo n'ogivaamu n'odda emabega. Basewo ne bannyabo, ekyo kye bayita amagombe. Agambye nti 10 baasuulawo okukkiriza kwabwe, abalala ne baddayo mu madiini gaabwe, kyokka waaliwo abatono abeesigwa abaasigala nga banywevu wakati mu kunyeenyezebwa. Tugamba nti amiina. Muganda wange mwannyinaze, nkusaba nga nkwegaira tosuulanga kukkiriza kwo. Obwesigwa bwo mu Katonda tobusuula, tobuddiriza, wabula bweyongerenga bulijjo okwesiganga Katonda wo, kubanga tali kuleka wekka. Agambye nti Yesu yali tazze kyekyennaku kubanga baamusuubira ne bamulindiira okusinziira ku mbala gye baakola nga balabira ddala Kristo kyekyo ekiseera kyagenda okuddiramu. Naye ate Kristo bw'atadda ne kibakosa emitima, Kristo bw'atadda ne kibaleetera okwennyika, kyokka nga bakyakkiriza mu bubaka obw'okudda kwa Katonda. Tugamba nti amiina. Nti weewaawo Kristo yali tazze, baasigala bana bakkiriza baasigala banyweredde ku kukkiriza era baasigala bakuumye obwesigwa bwabwe mu Katonda. Muganda wange mwannyinaze, ng'ekiseera buli muntu yeebuuza ekibuuzo nti olidda ddi Mukama, olidda ddi Yesu, ng'onywezezza okukkiriza kwo? Kibuuzo. Agambye nti kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaakwo ezaalagirwa era kwanguwa okutuusa enkomerero, so tekulimba. Njagala kutegeeza muganda wange mwannyinaze nti okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuli kumpi nnyo n'okusinga bwe twakkiririza. Okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwa mazima, n'ebigambo bino bya bwesige era bya mazima. Kituufu, Yesu akomawo. Weewaawo yadde tulaba nga aludde naye tosuula kukkiriza kwo. Beera munywevu ng'abasajja bano abataasuula kukkiriza kwabwe, abataddayo madiini gaabwe, abaasalawo bagoberere Katonda mu bwesigwa era mu mazima. Agambye nti newankubadde nga kulwawo kulindirira, agambye nti kulindirirenga, wadde nga kulwawo kulindirirenga, kubanga tekulirema kujja, tekulirema kubaawo. Ekibuuzo we kijjira nti gwasazeewo okudda emabega, gwasazeewo okudda mu kasasiro gwe walimu, gwasazeewo okudda mu ddiini gye walimu ng'otegedde amazima, gwasazeewo okwesonyiwa okusuula obwesigwa bwo mu Katonda. Kristo bw'anajja onaddawa, kubanga omunnyonnyozi atugambye ate nga bye bitoofu, atunnyonnyodde nti enkomerero eno si ya bulimba, nti newankubadde nga kulwawo wadde kulindirira, kubanga tekulirema kujja ate tekulirwawo. Bayibuli kyeva egamba mu Kubikulirwa 16 nti laba nzija mangu, nenve mu Kubikulirwa essuula ya 22 agamba nti laba nzija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe guli. Nayongera n'agamba mu Kubikulirwa 16 nti laba nzija ng'omubbi. Omubbi w'aba anajja ewuwo tasooka kulabula, takusuulira kibaluwa kugamba nti ngenda kujja ku ssaawa bwe ziti, si kubanga otegeka poliisi n'amukwata, wabula ng'omubbi anajja ewuwo tomanya, weekanga bwekanzi ng'akuguddeko, weekanga bwekanzi ng'akubyemu ekijambiya ayagala by'ayagala. Basewo ne banyabo ne okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe kutyo kugenda okubeera nti agenda kujja ng'omubbi, naye akusanze atya? Ebyo ebigambo tusobola obisomako mu Kabaka essula 2 olunyolo olwokusatu. Agambye nti era waali wakyaliyo obunnabbi bw'ekiseera obwa Danyeri obwogera ku kisuubizo kino kye kimu, nti alina omukisa alindirira n'atuuka ku nnaku 1335 mu Danyeri 12:12, okuyiga Danyeri 11:31 ne 12:11
ne Daniel 12 ko ebyafaayo ebitonotono agambye nti kulaganga enkomerero y'ennaku 1335 ez'obunnabbi eriwo mu 1843 omwaka gwennyini. Agamba nti omwaka gwennyini Mira gwe yasooka okuzuula mu kubala kwe okwasooka. Agamba nti abo abalindirira okuyita mu kusaalirwa okunene, abo abagumiikiriza era ne bawangula, tugamba nti amiina. Agamba nti ebyawandiikibwa bibagumya nti baliweebwa omukisa, tugamba nti amiina basewo ne bannyabo. Agambye nti abo abagumiikiriza era ne bawangula, ebyawandiikibwa bibagumya era bitugumya ffe nti tuliweebwa omukisa. Basewo ne bannyabo, nawe beera omu ku abo abagenda okuweebwa omukisa nga muli olw'okulindirira Mukama waffe Yesu Kristo. Toterebuka, tadiriza kukkiriza kwo, obwesigwa bwo kabweyongere nnyo mu Katonda. Agambye nti abo abalemerako mu kuyiga Bayibuli zaabwe bazuula mangu okukaayirwa kwabwe, nate wakati mu ssanyu eriwoomerevu. Tugamba nti amiina. Basewo ne bannyabo, ekigambo kya Katonda kino Bayibuli kikaayira nnyo abantu, era ng'okumugamba nti soma Bayibuli wakiriko afuna akatabo akalala n'asomaako, naye ng'ebigambo bya Katonda ebirimu obulokozi tabiwadde budde. Ekyo kya nnaku. Nawe woba eyo nga Bayibuli togiwa budde. Basewo ne bannyabo, Bayibuli ekigambo ekitukuvu, Bayibuli ekigambo kya Katonda, kiwe omukisa okisome, nakyo kijja kukulaga ekkubo erikutuusa mu bwakabaka bwa Katonda, naawe ojja kuweebwa omukisa. Agambye nti abo abalemerako mu kuyiga Bayibuli zaabwe bazuula mangu okukaayibwa. Mu ntandikwa twalabye nti William yali omubaptisiti era omulimi, naye yatandika okuyiga Bayibuli lunyiriri ku lunyiriri. Kyamuyamba nnyo okuzuula amazima, kyamuyamba nnyo okutegeera Katonda, kyamuyamba nnyo okuleka ebikyamu okugoberera amazima, okwongera okunyweza okukkiriza kwe. Tugenda mu maaso nga tuyiga, tugenda kwongera okwetegereza, tugenda kwongera okuyiga, tugenda kwongera okulaba ku nnaku zino 2023 n'olukumi tugenda tubyetegereza. Naye basewo ne bannyabo, njagala okubasaba nga mbeegayirira musome Bayibuli. Ekigambo ekitukuvu kino mukiteekemu amaanyi, tukisome ate tukiyigirize n'abantu abalala. Agambye nti bazuula mangu okukaayirwa kwabwe. Okukaayirwa ku wakuzuula mu Bayibuli. Oyinza okuba obadde oyambadde oyambala bubi, oyinza okuba nga obadde otambula mu ntambula etawesa Katonda kitiibwa, ng'era ekyo kye kikuwoomera, naye n'osoma Bayibuli neekulaga nti ekyo kyokola si kye kituufu, neekulaga ekituufu kye waalisaanidde okukola. Olwo oba omaze okuzuula okukaayibwa kwo ng'obudde bukyakola ki? Ng'obudde bukyali. Ekyo kirungi nnyo bw'okizuula ate n'okkiriza okunywa eddagala eryo erikaawa, n'okyusa entambula yo, ate era n'okyusa amakubo go, n'otandika okutambula nga Katonda bw'ayagala. Omuwandiisi yateredde wano essaala nti Yesu omwagalwa, nsaba nti obubaka bwonna bwenjiga, obanga buwoomerevu obanga bukaawo, nnemereko mu kutwala amazima gonna mu bulamu bwange, nsobole okuteekebwateekebwa olw'ebirijja ku nkomerero. Omukama nsaba abampeera omukisa. Naye essaala eno nkwegayiridde muganda wange mwannyinaze, kwateko. Mukama Katonda atunyweze. Oba obubaka bwe tusoma buwoomerevu nga gweyagala bukaayirira, nywerera ku obwo. Oba obubaka bwe tusoma bukaayirivu ate gwe ng'oyagala biwoomerera, nywerera ku obwo.
tujjukire nti buli kirungi okukifuna era tuteekamu amaanyi okufuna obulamu obutaggwaawo olina okuba okuteekamu amaanyi ng'amaanyi g'olina okuteekamu ge g'okusoma ekigambo kya Katonda Bayibuli. Bassebo ne bannyabo omusomi wano omuwandiisi yagezezaako tukubiriza tusomenga Bayibuli zaffe mu buli budde mu buli kye tubeeramu kyonna kye tukola tusomenga nnyo Bayibuli zaffe. Buli we tunaasoma Bayibuli nga tusabye omwoyo wa Katonda atuluŋŋamye, omwoyo wa Katonda atuyigirize, bassebo ne bannyabo tewali ngeri yonna gy'ogenda kuva ku Mukama Katonda wo era ogenda kumunywererako kubanga Bayibuli ekitabo ekitukuvu okiwadde obudde n'okiyiga ate mu kukiyiga tokiyize wekka wabula omwoyo wa Katonda akuwadde amagezi agakiyiga. Bassebo ne bannyabo okwongera okuyiga tujja kusoma mu mwezi ennyiriri mu maaso kaawo onaaba oli nga ofunye obudde mu Zabbuli 34:8, Ezekyeri 12:25 mpaka 28 ne Yokaana 16:2. Nkwagaliza emikisa gya Katonda, nkwagaliza ebirungi okuyita mu wiiki eno yonna. Omukama nsaba akumpe omukisa era akuwe n'ebyosinga okwagala. Nja kusaba twewombeeke tusabe. Ekisa kyo n'okwagala ku Mukama birungi nnyo gye tuli era tukwebaza kubanga n'olwaleero otuwadde emmere ey'omwoyo, ensulo ey'enkya ekulukutira mu mitima gyaffe. Tuyize ku kuyiga Bayibuli ng'omusajja ono William Mira bwe yayiga Bayibuli lunyiriri ku lunyiriri. Tuyize ku kunywera n'obutasuula bwesigwa bwaffe gy'oli. Tukusaba nga tukwegayirira Mukama mu nsi eno ejjudde ekibi, ejjudde okuyigganyizibwa n'okusoomozebwa okw'enjawulo tuleme okusobola okukkiriza kwaffe gy'oli. Nkusaba nga nkwegayirira Ayi Mukama bw'oliba olabisibwa ku bire eby'eggulu, buli ali ku TV ya 3ABN Mukama omuwa omukisa asitulibwe okukusisinkana Ayi Mukama. Nkusaba nga nkwegayirira Mukama buli kiisa agenda okufuluma okugenda okukola emikisa gyo Mukama kagitambule wamu naye era afune. Abalina ebizibu ebitali bimu Mukama ng'abalwadde obajjanjabe, abafiiriddwa bagumye, n'abamu bagobeddwa mu mayumba ng'ensimbi ezisasula tebazirina, abamu Mukama basendeddwa naye nga babalangana bwemage. Mukama beera omuwolereza omukulu era obaddukirire. Nkusaba nga nkwegayirira Ayi Mukama yongera okutubeera mu buli mbeera kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Kwagaliza lunaku olulungi n'emikisa gya Katonda. Omukama bankuumire. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.